Abayikuzi ba zaabu mu disitulikiti y'e Kasanda Bukuya abeegattira mu kibiina ekyamugobya Katungo Small Scale Miners ekisangibwa mu ggombolola y'Ekitumbi balajana olw'ebyokwerinda mu kitongole kya Mineral Police Protection Unit abatulugunya buli lukya nga wano babajjako omusolo ogusukkiridde ssaako okuwamba ebyuma bye bakozesa. Nekyewuunyisa nnyo nti olwaleero omuntu gwe bawa okuteekateeka ate yagamba nze mumpe 40 ejete yafuuka musolooza ekitali kituufu kubanga okunyigirizibwa kutuyitiriddeko sirwe olusooso olwaleero okutunyigiriza. Tusaba gavumenti eveeyo okunyigiriza kuno kukendeeremuko tusobole okukola emirimu mu bulambulukufu bwayo. Bano bagamba nti ab'ebyokwerinda balina abagagga be bakolagana nabo babagobe mu bifo bye bakoleramu bo babyeddeze nga waliwo ekiwayi ky'abagagga abakyusa layisinsi gavumenti ze yali ewadde bamufuna mpola mu mwaka gwa 2014 ne baziddiza olwo ne batandika okubatulugunya. Kubye neeyuza essaati yange nekirawuli ky'emmoroka ne bakyasa so banvayo ntinze nnyo. Bano babadde mu lukuŋŋaana lwe batuuzizza okusobola okwekubira enduulu eri bekikwatako babayambe nga bategeezezza nti bagezezzaako okuwandiikira abakulu nga babalaga obulumi bwe bayitamu naye ne batafuna kuyambibwa. Tukoze buli kimu ekyetaagisa, tuwandiisa amabaluwa, tutaddemu coordinates ne tuteekamu buli kimu wamu ne recommendation okuva ewaani ew'omu ku bashareholders ba AUC n'atulaga nti omulama gwe tuliko mutuufu okufuna license bano wetukolera naye mu buufu bwe bumu bali abanyuunyuusi abasolooza b'emisolo bakyagenda mu maaso n'okutunyigiriza n'okutussaako emisolo egyo egy'amaanyi. Abamu bagamba nti bamaze ebbanga nga tebakola singa embeera eno yeeyongera bakuva mu mbeera beerwaneko mu ngeri ey'enjawulo. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Kasanda Namulindwa Feibe bano bagumiza nti ensonga zaabwe za kukolwako aba minisitule evunaanyizibwa ku by'obugagga bw'omu ttaka wamu n'ababaka ba palamenti abakiikirira ekitundu kino. Tulina ebitongole bingi ebibadde bizze era ne luli twafuna abame ba palamenti ne bajja. So waliwo enteekateeka empya ey'okubanga abantu bano basomesezebwa okubanga bakozesa gold oba bajjayo gold nga tebakozesa tebakozesa mercury. Anania Sereko yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.